Embeera ya Sengakula Nama tennatereerera ddala bulungi okusinziira ku bbaawe Jjajja Jjumba. Jjajja Jjumba yabuuziddwa ku butya ate mukyala we kati bwali bambi bw'ati bwe yannyonnyodde. Twongere okuba nti no tusabira Sengakula Nama kubanga ate ebirwadde bimutawaanya byo bingi. Bingi byogerwa. Kituufu mukyala wo mulwadde? Ani Sengakula Nama? Sengakula Nama mukyala wange mulwadde ali mu ddwaliro e German. Bamutaddemu buplate mu mawugwe, bamukyusa ekibumba, kati bagenda kumugyamu ensigo ate alina amasavu mangi mu mubiri. Sengakula Nama obulwadde bumulumidde ebbanga. Sengakula Nama dokita we ye Dr. Raymond Ensambya, omusajja munnamawulire, osobola ogenda Ensambya n'okola research. Osobola ogenda e Nakasero, waliwo omwami dokita wa president abadde dokita we. Osobola ogenda e Mulago, teri dokita atamujjanjabyeko mu Uganda. Sengakula Nama mulwadde. Abantu okusinziira ku bye bagamba nti oba oli awo ayinza okuba yadduka Bulaaya nga yeebalabe sitwetaaga muntu yenna kwogera muki basabu ne banyabo situyina muntu atubanja, titwewolangako mu banka, titwewolangako wantu wonna, situyina muntu yenna atubanja. Ate President Museveni, president w'eggwanga, tatuwangako sente zonna wadde obujjanjabi bwonna. Eno clarification, tituyina sente za muntu yenna. Kino kankyogere mbadde sikyogera. Nagenda ewa Sengakula Nama mpaka mu kitanda. Nandaga ebintu ebimuluma, nandaga bamuwa obutwa nga si bya leero. Bino mbyogera nze ndi mukazi mulundi sirimba. Yabindaga kati wayiseewo kati ekinene nnyo myaka ebiri nga ndaze ebintu ebyo. Wali mwakulayit. Bingi bizze byogerwanga, kuliko n'abamu be tuzze tulaba ku internet nga bagamba nti mukyala Kula Nama yafiiranga abaana nti abatwala Bulaaya n'ababaka ensi. How true is that? Ekyo ekigambo si kituufu. Tuyina kampani bagiyita Kula Nama Tours and Travel eruddewo emyaka mingi, era Sengakula Nama zaakola wabula wakati mu Game Park Maxon Forest, wabula nti kampani eyo yajja ate wakati ne mbaamu obuki obulwadde. Kati connection y'abantu be yakolanga nabo mu Bulaaya, Wales, luddawa, kati abamu nga connection zaabwe situzirina, naye era abantu batambula, abasobodde okutambula, abalala tebannatambula. Makona tituli ku ddaala libba mu Uganda. Class y'abantu nze Jjumba Lubo aligawesa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawa Sengakula Nama omubwa ati tuli bampeta. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Ndowooza bino taata wa Chosen Beck bye yayagadde kuba nti no munnange muwala we bamusabula. Kaakati nno waliwo avuddeyo twogera ku Sarah Joy n'alyoka agamba Chosen Beck nti asobolera ddala 100 ku 100 okuba nti no azimba ennyumba ya taata we, naye ate taata we tali mu kusonda nnyumba, ali mu kusonda sente za church bannange. N'alyoka agamba nti era asobolera ddala 100 ku 100 okuba nti no amugulira boda ajayagala, ne Chosen Beck yagulira dda taata we boda. Okitu bannange kale kaneme kubanga awolereza Chosen Beck. Kakati avuddeyo n'alyoka agamba nti no yalabakoko ku Chosen Beck nga wali mu kulaba screenshot eyo. Tugende ffenna era gisomesomemu nga wenkunyonyola ebiri mu screenshot eyo. Avuddeyo n'alyoka agamba nti no Chosen Beck asobola ku 100 ku 100 okuba nti no munnange ate azimbira taata we ennyumba, mbwe era asobola n'okuba nti no amugulira oba alina obusobozi obumugulira boda ajayagala. Mbu yamulabako ng'amututte ku trip eri mu Europe. Kaakati munnange mbu bino byonna asobolera ddala obikola. Sarah Joy n'avaayo n'alyoka agamba nti akasente alekeraawo okamalira mu musajja. Mbu akasente alekeraawo okamalira mu musajja, mbu n'abazadde nabo asobole okuba nti nabateekamu sente kubanga mbu nabo baali kitundu ku story ye.
bw'ati bw'avuddeyo nalyoka agamba nti kubanga taata we kati afuuse ekisekererwa mu ggwanga lyattu Uganda olw'okuvaayo okusaba obuyambi ku mutimbagano ate nga muwala we munnange mbu asaasanya ssente ku bantu ne baatalinaako Luganda. Si byaffe bya Sarah Joy bw'ati bw'avuddeyo n'abeera nga agamba. Subscribinga, likinga, lekayo bakabwawo mu comment section. Bannange mukulikeyo mu concert ya Joseph Ngoma. Baakaabye, abanyumiddwa naye nga concert yo yabadde nnungi ddala. Abaavuddeyo okuwagira Joseph Ngoma mwebalidde ddala, naye nze mbuuza mu comment section, kayimba kyaka Joseph Ngoma kosinga okwagala? Nalabyeyo munnange abantu abamu ababadde bagamba nti tebamanyi Joseph Ngoma. Muli mu Uganda bantu mmwe oba mwabadde mwekoza bwekoza? Anyway, ba Plan the Kid munnange balayika bo tebamanyi Joseph Ngoma, naye nga munnange kayimba kikosinga okwagala ku Joseph Ngoma, era twagala okubeera nga tubakulisayo bambi yasiimye. Katubeere nga tukuwa akatambike. Twagala nnyo mu linnya lya Mukama. Nebaza Katonda abaleese, nebaza Katonda abakadde ku mitima. Ate eno konsati bweggwa kati kentegedde tugenda kuwagira mpaka kuwulira buli kati engeri gye munda z'amaanyi. Oli yagamba nti ati engeri gye mwandaga muli amaanyi. Sifissa budde bwatulo nsula njiira, nange ngenda kusula kanjiira kuba mmwe. Era bwentegedde nti abantu mmwe mbali ku mitima, Mukama yanteeka ku mitima gyammwe. Tukubireko Katonda engalo ez'amaanyi akwata abantu n'abateeka ku mitima, akwata obubaka bw'abantu bw'omuntu n'abuwa n'abufuna omukisa okubeera eri abantu be. Amiina. Omu ku baali beeyita mutabani wa Kafeero twogera ku muwanguzi eggaali yiine emuyiseemu mbu si mwana wa Kafeero era nga DNA bwe yagamba. Mbu naye ono mbu yaleetebwa Nnende, mbu Nnende ye yaleeta omuvubuka ono, mbu naye nga n'omuvubuka naye akimanyidde ddala bulungi nti si mwana wa Kafeero. Biibino si byaffe nga ba Newspark Channel. Ndese sitole ya muwanguzi ono eyatwala miliyoni 2 abantu gwe basondera banemuwulire bulungi. Kigatto wange munnamawulire wange yagafunye ga munda n'agamba nanga Bobby Brown gwasobola otuusa kino ku bantu bafaani ba Kafeero. Muwanguzi taata w'omuto oba anko we yenna nga kyonna kyekiri nga bw'omuyita abeera Mukono bamuyita Wumalu, era mukyala wa Wumalu oyo gw'obeera naye eyalisiivinze emiliyoni 2 ago. Taatawo abeera ku mwalo, uliriza bulungi, taatawo abeera ku mwalo. Otuzanyidde ku bwongo muwanguzi, tetuganye mukisa gwa kutte n'olya sente zo era tetukiganyi, naye toli ku famire ya Kafeero. Abantu abakwatibwa ennaku bamanyi oli ku famire ya Kafeero. Okawulira bulungi, mutabani wa Nanganga ye yakuleeta gwe bayita Nnende, era Nnende oyo akoze kyamaanyi okufiisa bisirikirwa. Kyova laba Simon bwe yavaawo n'agamba ne bakitaffe ne tataffe Nnende bamuggyeko omusaayi. Nnende ate nekyova mu kamera takyagala bigibeeramu nnyo, akulembeza ono afaana Kafeero n'omuzeeyi osimayi ani oyo Mugerwa. Njagala nkubuulire bwana Nnende, bakuwa miliyoni 2 ozimba amalo ga Kafeero n'ozirya. Era gwe muntu omu akyali mu kamera oleeta abaana abo. Kati okulembeza Mugerwa weesibye ku bisirikirwa omukuba amagi, naye nga weerabire nti bisirikirwa Kafeero yasesema bisirikirwa mu ngalo. Okiwulira bulungi, nze amawulire bagampadde ga munda. Era oyo omwana si mwana wa Kafeero wadde mwe mwamuleeta. Era oyo omwana abadde abeera n'omukulu bamuyita Wumalu emukono. Tata w'oyo omwana abeera ku mwalo, oba abeera ku mwalo bakatuuse oba wa, naye nga kitaawo waddala abeera ku mwalo. Naye mwamusondera ssente ne muzimuwa, which is okay, naye
talina kakwate nakamu ku baana ba Kafeero wadde tamina ku Luganda wadde n'Oluzungu. Era bwana Nende buli kimu kikoze okufiisa bisirikirwa, naye Omukama alaba ajja kusasula. Era obwenkanya twagala bujja ku musaayi. Bw'oba omanyi tuli muganda wa Kafeero, vaayo naye bakuggyeko omusaayi. Mugerwa gwe tumanyi ng'owa Kafeero, Mugerwa gwe tumanyi ng'owa Kafeero. Naye gwe Nende oleese abaana kati waleeta oyo mwana abeera ne wumalu emukono, tatawo oyo omwana abeera ku mwalo. Temugenda kubba nsi eno nga mulaba. Amawulire agaddako ngenda gayita mu paati 2 mbasonedeko obusunizi kati ngenda bbawo amalala. Wabeeya nyanukula mu comment section ngenda bbawo ebisinga awo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Biswanka nno munnange nno naye avuddeyo n'alyoka abeera ng'ayogera ku muyimbi Joseph Ngoma. N'agamba mbu ekyaleese abantu okuwagira Joseph Ngoma akubanga tabeera mu ntalo, muntu mukkakkamu, era n'awa abayimbi bannaamagezi nti munnange babeere bakkakkamu, babeere n'empisa, baleme kuyomba ku mutimbagano. Kati oba gano amagezi lwaki teyageewadde? Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Concert ya Joseph Ngoma ewedde naye ekikulu kyensinza ogiyigamu bannange tubeere n'empisa, tubeere beetoowaze. Joseph Ngoma ekivulu ky'owedde abantu beesindika bwesindisa okuyingira lwansonga nti alina empisa, yayimba ennyimba, tuli musanga wantu ng'ayomba. Kikugyako kibobeera hambo, fensi twagijjako amaanyi, bame mubeere hambo. Abayimbi bangi muli eyo temulina mpisa. Nosanga omuyimbi weetaaga abantu naye ogobye bafaani, mubeere n'empisa. Kikuggyako ki? Fensi twagijjako amaanyi, kitegere. Era essaawa yonna Biswanka agenda tegeka ekivu naye zino ente z'abantu zinajja nga zivevenga nga bwe sina mpisa. Neera kale era obeera awo n'ogamba kati empisa embi bazirekera ani? Muzisobola? Temuzisobola. Era nze neewaayo nenkola bulungi bwansi neŋŋamba kambeere dasitibini y'empisa envundu, kigedde nga mugamba nti wayi omukulu talina mpisa naye watuka okubalaga akubalaga amalayo. Kigedde andize buli wamu nkukubirawo buli sitayiro ngikuba, sisosola oba budde ki oba kwa musana oba kwa nkuba, nze buli sitayiro ngikuba, kitegedde. Nze nabagamba nti mu lw'abamoze rediyo nti ne bwe naafa buli kimu kye bakoze nkirina. Bafire Lutaaya yasinga oluyimba lwa Krismasi, nange ni mutulube nina oluyimba lwa Krismasi. Nze nsinga oluyimba lwa Valentine olunene mu Uganda. Teri kabe kayimbi ki oba kalegendi ki, teri kayimbi kalina luyimba lusinga lwange lunene olwa Valentine. Lili Pazo bamwogeza oluzungu ku nsonga za Jeno Muhoozi munnange. Katubeere nga tukuwa akatambi kano obeere ng'ate osekamu. But let me tell you, do you know why every time we bring that man in front of our camera we are leaving? Yeah, what's wrong? That's your daddy, ain't it? Yes. No. Okay, who is Muhoozi? Muhoozi is the next president of Uganda. Okay, so you don't like him? No. We fear the leaders. We respect leaders. I don't know. Here in our country, we don't disrespect leaders. First priority, leaders first. Okay. You know those people, they came with our country very far. Yeah. Lero bajja kuyita bakuwe sente zo yagala kipise. Yes, he's the next president of this country, I tell you. Whether you want or not, nothing to do. Nothing to do. I tell you.
If you kati soko omalirize omuwala oyagala alinyedde ennyonyi ajje ku gundi kululagala if you are not disagreeing mubuuze ayagala kulinnya nnyonyi ki So you got 6 kids? Who got 6 kids? They said one of y'all got 6 kids. One of us got 6. Who got 6 kids? I got 3 kids. He got tubalise ekibana bana n'okwagala ettima lyammwe era kati mugudde ku kintu kyaffe mwagalo kisaabulula mbu 6 kids. We have 3 kids. That they mean 6 kids. He has 3. I have 3. 6. Okay, so y'all both got 3 kids. Yeah, we got 3. I got 3 kids. He got 3 kids. Okay, so y'all got a little basketball team together. Little basketball team. Gare mtu ina timu ya basketball friend. Leo kaza America wale. So I wish you can come to Uganda. We are going to take you to Mbulu. Y'all gonna cook for me? Look, cook for you. Yeah, when I come to Uganda. No, okay. This is what happens. My chef, our chef will cook for you because we got. Okay. Yeah. So the chef gonna cook. Yeah, we got a personal chef. He go cook for you. Yeah. Okay, where am I gonna stay at? Leo Pazzo's house. Pazzo got a mansion. His house is big. He got a 5 So y'all just gonna leave me in there? No, he will stay there with you. Pazzo will be, you will sleep. Matter of fact, you can share the same bedroom with Leo Pazzo. Oh, that's Pazzo. Yeah. Mbu? So Pazzo gonna be at the mansion. So you want me to be with you in the same room and we dance Jamdong? Exactly. Very No, Pazzo. You're married, honey. Nabagamba nti eri abaagalana tossaayo kikyo. Zari ne bbaawe Shakibu munange baatuswazizza. Bano ababiri bakyali bonna era mune baavuddeyo ne babeera nga basekerera ne ssenga asidi akatambi keekano. Naye kimanyi omukazi yakoze kyamanyi okumpromotinga ne gye batamanyi. Ani? Nyini nannanna eva aba afiira kampromotinga. Senga Shakibu akutumidde. Mwebaza yebale kumpromotinga ne Senga tusiima obubaka butuuse. Kutumugamba nti taddayo kwogerako. Nga taddayo kwogera. Kati nabala nampromotinga tangatanjogeddeko. Senga obubaka buwulidde mumayi. Anjogireko ayongere okumpusinga. Senga tusiima byonna birabye. Loki senga tusiima. Lwaki omumanyira ngoyo? Nanyiga. N'abantu balekayo nomuwa relevance tebakyamuwonya obudde. Ensonga za wifi munange tezinnaggwa. Honorable Nyombi Tembo akyagenda mu maaso n'okuba nti naate abalabula. Azzeemu n'abeera ng'akikkaatiriza mu abeefudde abataategedde bye yabadde ayogera bw'ati bw'agambye. Gyevuddeko awo emabega nabategeeza ku lwa UCC nti nno tugenda okuggulawo ekikwekweto ttoko wenja eri abo bannaffe abawa internet services mu kibuga eyo nga tebalina license. Mu bumanyi bu hotspots obwo abamu batandise n'okubawa papula bakola naki nga beeyisira ddala nga baprovider. Naye okimanyi nti no telecommunication tosobola kukola bintu ebyo nga tolina license. Telecommunication services zirabirirwa nnyo olw'ensonga nnyingi. Olumu ndijja ne mbategeeza lwaki telecommunication ku lw'obulungi bwaffe ffenna lwaki erina okuba so regulated. Naawe oyinza okukitunulamu singa buli omu yali aga nti gwe teeka wali radio nawe nga tewali n'amanyi amayengo baali gakozezza otya gwe kola kino gwe kola kiri. Tekisoboka, wajja kubaawo chaos. Ensi zonna eŋŋunjufu bwezi bwe zikola. Buli kintu ky'ogenda okukola tulina okumanya gwani akikola, obeera wa, okikola otya, oba ogenda kuŋŋaanya ssente omanyi nti buli akuŋŋaanya ssente kumpi oba era okuŋŋaanya n'omusolo gwa gavumenti
olina okumanyibwa wa woobeera na address yo ate bino ebintu birimu ne data w'abantu ogenda mukuuma otya ebintu bingi nnyo n'olwekyo ekyo tetugenda kudda mabega naye bangi mubadde mumbuuza eno mu ssimu yange munkubira amasimu nti tukole tutya yes tubikola naye twagala kati okuba nti nno twerongoosa tukolere mu makubo amatuufu yes waliwo license gye bayita public service provider license erimu ebiwayi bibiri oyinza ogisaba ng'oyagala okole mu ggwanga lyonna gye tuyita national PSP oba oyinza ogisaba ng'oyagala okukola mu region endala ezitali za central oba region eya central bw'oba oyagala okukola mu region eya central tukuwa ka license oba license ng'eyo eri ku $1,200 oba equivalent mu ze Uganda bw'oba oyagala kukola mu bitundu ebirala ebitali bya central license eri ku $3,300 dollars oba its equivalent bw'oba oyagala okukola mu national mu ggwanga lyonna gye tuyita national public service provider license eri ku $2,000 mulaba nti nno license fees ziri wansi nsiko ddala lwaki ziri wansi njagala mbabuulire nti lwaki zino license baganda ziri wansi license ziri ennene for example nga ez'abannaffe ba MTN ba Airtel ba Laika bannaffe ba UTEL okuyingira mu katale wano kubanga abasinga babana b'ebweru bo basasula $2,100,000 okutandika okuprovidinga $21 million ate mumanyi bule tureviewinga license zaabwe basasula sente bo mpitirivu MTN yakamala okusasula emyaka 5 emabega million esukka mu 1,000 eza $. Airtel nesasula million esukka mu 75 eza $. Sente mpitirivu naye bino business okubaza abantu baffe sente zisira ddala wansi ayagala okwenyigira mu business eno yenyigiremu business ya communication twagala nnyo bannayuganda bagyenyigiremu kyova olaba nti nno kampani zonna kati zirina okuteeka emigabo 20% emigabo gyazo ku stock exchange yaffe abantu bannayuganda alinawo busente namwe mube bannannyini ba kampani zino era bangi kati bannannyini ba MTN bannannyini ba Airtel n'olwekyo mujje mubusabe license buno tebutwala bbanga ddene butwala ebbanga ttono ate era tuli mu plan ey'okulaba tutekerawo ka license akalala ka sente ddala entono eri organized youth groups ne women groups nga baagala okukola emirimu gino twagala nako njaka bategeeza nkamaze okuyita mu mitendera eno ewaffe mu bakama bange n'olwekyo muve mu kisiikirizo ekyo kye mukoleramu eky'obumenyi bw'amateeka musabe license muddukanye bulungi emirimu nga tumanyi wa gye muli nga nammwe mumanyi wa gye tuli tuyambagane ffenna tukole bizinesi nga mugikola mu makubo amatuufu mwebale nnyo mwebale ddala Pastor Wuna alina kyagamba wano avuddeyo n'abakaate byayogera nabyo katubikuwe Museveni alagidde ba magistrate bonna obutawa mwana wa NUP yenna beyiro era n'ababadde bagenze mu puli bargaining process agambye basooke bapige musumaali byonna ebyakoleddwa nti abo abaana balimba abo abaana bayaaye okusinziira ku Muwanga Kivumbi kye yakoze agenda leeta ebizibu abaana bonna abakoze puli bargaining ababadde bakkiriza emisango Museveni agambye basooke bapige musumaali abo abaana baagala kukola ekintu tebabata basooke balindeko tewabaawo gwe bawa beyiro tewabaawo gwe bata tewabaawo gwe batunula mu nsonga ze ekintu kivundu nnyo ekintu kitokota abaana abo bwe bafuluma ebweru kyabulabe nnyo abaana abo tebavaayo okitegedde era message eyise wonna kabanda omanyirani kabanda ani gw'omanyira
Kabanda omanyirani omanyi wano ebisajja bibyo. You can't be opposition at the top when your party president has run away. Babemimo. Then you are in opposition in parliament. We are also going to remove the leader of opposition. Babemimo. Then you are opposition at the district where you only have 8%, and then you are opposition at your village. Please, you support the national resistance movement candidates now, so that you wait for 2000. Nsoka mubiri serious oba mubiri serious. Bwete tambudde badde mulabi mulungi alekwe kumira ku Newspark channel kankusabire ngo subscribing o likinga nokuleka obaka bwawo mu comment section. Bera bulungi.